njagala okubategeeza basebo ne banyabo nze ayogera nammwe yenze Jjumba Lubowa aligawesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulannama omubwati taata bisaso. Abasebo ne banyabo njagala okubabuuzaako kansooke nkubagize ku bannaffe bannayenga kitalo ddala. Tufiiriddwa minisita saagala agenda wala, minisita mu kumaliza okufa. Tufiiriddwa Isima mu kumala okufa, ne tufiirwa mukuumi wa minisita. Nawuliddeyo n'abantu nga maama w'omukuumi oyo abanja omulambo balemumpa omulambo gwange. Gwe tokimanyi nti omuntu bw'afiira e Luzira nga bamusiba mayisa oba gye bayita life imprisonment, nga bamusiba mayisa nga yatta omuntu oba bamusalira omusango nga gwa mada ne bamusiba mayisa, tomanyi nti bw'afa bamuziika Luzira n'entaana ye bateekako empingu, bakusiba mu nsi ne bakusiba ne mu ggulu. Era nze nja kwewuunya gavumenti ng'ekutta omulambo gw'omusajja yakuba minisita n'ekuddiza abantu atafune celebration mu kuziika. Oyo talabikako, omussi w'abantu tibamuziika. Kyova olaba wano ewaffe mu Buganda bw'otta omuntu oba weetuze, bwe weetuga tukusalayo waggulu wali ekinnya tukisimaawo, bw'ogwanga oyimiridde era bakuziika oyimiridde, teryakwatako. Kabonerako okuyigiriza abantu abakwetoolodde nti omuntu tiyeetuga. Ewaffe omuntu bw'agwa mu nnyanja situmuziika ku bijja kuno okuli banne, kubanga bagamba ennyanja yagirabye ng'etabuse. Ennyanja teriyo muntu agwa mu nnyanja ne basalira nnyanja musango. Abagudde mu bagaye lyato baalitisse bubi, yakuze bubi obudde tiyabulabye. Kakati omuntu agudde mu nnyanja situmuziika ku bijja, tumuziika bbali okwewala omuzimu guno, okuwalula abantu abalala okutwala kukola ki. Kakati n'omuntu akubye munne essasi lwaki mumuziika ku bijja? Gwe tolaba nti abeera mutemu yennyini. Maama please kendeeza okusaba omulambo gwo, mumpe omwana wange muziika, akyali mwana oyo. Yagenda n'atendekebwa n'asoma amagye n'amala ogasoma bulungi ne bamuwa n'omukisa kukuuma minisita n'amukuba n'amutta, gwe mulambo gw'oli mu kusaba. Era nalabye kulayi gye tugaa nti bakyetegereza myezi 3 temumuwa bombo terina limbo, mumuteeke eyo mumusule mwasidi agende eyo, ate akomewo bamuteeke ku bijja by'abantu. Eyo timuteekayo kubanga bwe mumuleeta ne mumuwaayo mbwe yakuba minisita wuno bamuziise ne faaza najja n'amusabira, kitegeeza muwadde abakuumi abalala okutta abantu abo. Omuntu asse munne, ndi wano Jjumba nenzita omuntu nensalako omwana omutwe ng'ebyabasawo bye bagamba, nenzita omuntu nempamba omwana, sidda ku bijja byange n'ekikati kinziika. Bassebo ne banyabo ekyo kya nnono. Kakati gwe omukuumi eyatendekebwa ne bakuwa emmundu n'oyambala bw'oba osazeewo poliisi kireke, kubanga nalabye omusajja bw'akankana yasobola okukuba omuyindi n'amutta. Omuyindi bwe yamukuba n'amutta yakola sente ze, omukubye omusse, ate kye yakola ng'ajja mu yunifoomu ng'adduka. Simanyi yewabuwire omusajja oba yewabuwire ng'adduka ng'agenda mpaka ku booda, bamukwatidde Busia, yeekyusizza agenda afuluma. Oba bategeera okutta kubi wali odduka ki? Kati nga muddira wabwire bamusalidde ogw'okutisa emmundu ng'oddira wabwire ng'ate omuzza mu bantu. Oyo bw'afa ne ku prison tumuziikayo, bamuteekayo basibe banne ne bamuziika n'amalaalo ge ne bagateekako empingu. Abantu ababi mulekenga okubazza mu bika by'abantu. Kyova olaba tubateekeyo ku limbo kubanga ffe n'emizimu tugirisipekitinga. Omuntu bw'okula maama ng'ategeka olubuto, ategeka omwana munda, era bamugaa nti munobba endeku ojja kufaanana ng'eyabba endeku ng'oli lubuto. Omukazi ali olubuto tayenda, omukazi ali olubuto tabba, omukazi ali olubuto tabuuka malaalo, ojja kuzaala omwana nga kawumpo kakoze eki. Kakati olaba bakutegekera munda, bw'otuuka ku nsi ne tukutegeka. Omulenzi ne tukutegekera okuwasa, omuwala ne tukutegekera okufumbirwa. Bw'omala okutegekerwa okufumbirwa ku nsi n'okuwasa, ebiddako oba weetegekera kufa. Era ekintu luza wano mu kamera kwekolera enfa yange ennungi
ne bagamba omusajja alwanirira obuwangwa n'ennono omusajja oyo yayimirirewo ku nsonga y'obuwangwa kubanga kati nkolerera kufa kwange kulungi ekimpasisa n'embeera nesenga kulanama nti mukyala wange n'embeera n'empeta eno bakutegeera ayina amakaaga ayina famire ayina abaana kwe kuziikibwa obulungi bw'ali ku nsi ali mu busirikale okolerera kuziika bulungi ali mu magye okolerera kuziika bulungi ali mu seculiko nga bana ba seculiko eyatta munne abakuumi abatta munnaabwe makindye nosanga bye munne sasa tenadduka kyokka mwamutira wano makindye waliwo gwempulidde omulala ali tololo akubye munne nga bukuumi abantu abo ebintu ebyo mubyetegereze nnyo bw'obanga oli mu kyambalo kya kampani bakuweereza okukuuma omuntu gamba zino eza seculiko leka kwonona yunifoomu y'abanno leka kwonona yunifoomu y'abanno ate nammwe aba security otunulidde omusirikale alimaze okulya emmere agikubye wansi esuwani ajasiza anyiigaganye ne munne ayuziza olugoye omuntu oyo batomulaba nti bwagwa ku muntu amutaagula muleke nga akozesa abantu babikolobero ekintu kino kivuddewo abasirikale okutta abantu abalina endowooza embi bayingirwa majju abantu abalemererwa bayingira poliisi omuntu bwabba bwatulugunya awaka bwabeera omulalu ennyo agakangende mu poliisi abo bonna bolaba ba police constable baba balemererwa abasinga abayasoma n'agwa nga mu famire tali bulungi abo be basinga okukola ki okuyingira poliisi mutunuulira abantu be bali ku ratinga ekyo nno kiva ku ki kiva ku gavumenti okulaga nti omusirikale tali violent temumuvaluwinga omuntu okubaana ayingira poliisi ya Bungereza ayingira amagye ga Amerika awakaawe baba balya baba banywa baba balabika bulungi era omuntu okuvayo nti oyo munnamagye wa Amerika kubanga tukuze twegomba Swaziland tukuze twegomba Lembo tukuze twegomba Jetiri nga balwanyi naye ng'obalaba bakitiibwa wadde bazanyanga firimu naye omusirikale wa wano bw'ava ne yunifoomu ya poliisi otegererawo talya otegererawo tanywa otegererawo omusala gugenda okutuuka teri wa poliisi gosanga talina looni buli omu omusanga yagenza okwewola omusala bwe baba bagwe bamuwa gumumala lwaki abeera mu looni gavumenti kuba nze gavumenti yenze Jjumba Lubuwaligawesa ndi mumwagizi wa gavumenti okamala ndi waayo mwenna mummanyi yenze Jjumba Lubuwaligawesa ebitongole ebikuuma ddembe babeere bakuuma ddembe naye ne bakuuma eddembe nga tebalina kawunga ne bakuuma eddembe nga bali mu yinipooti ne bakuuma eddembe nga kayinipooti konna omusana gukookya kyokka nga muzimbira n'abakadde abali mu kyalo poliisi zirowoolezebweko zizimbibwe nze nalaba wano jeno omwe yali atandise okuddaabiriza poliisi n'okulowooza ku bapoliisi bamuyita Katumba Wamala simwogeddeko mbu lwakuba wankima naye bwe yali mu poliisi yali atandise okuzimbira poliisi abantu abo bano abaana banagenda okuva eno mu senior 6 era kati nateredde bulungi nga ndaba mutandise okutwala abantu nga ba senior 6 ne muva ku bantu ba senior 4 bw'amala okufuna bu senior 4 naddala n'atwala emyaka 2 n'afuna senior 6 omuntu oyo aba atandise okutegeera aba atandise okuvaluwenga kubanga mu kusoma kuno P7 baba bakusomesa bukulembeze senior 4 bakusomesa bukulembeze senior 6 bakusomesa bukulembeze kati omuntu agenda okuva ku senior 6 aba atandise okukula ng'ategedde nti administration eno nungi mbasaba mutwale abantu nga basomye senior 6 ate omuntu bw'aba yagwa physics n'agwa okubala n'agwa science n'agwa oluzungu omuntu nga yagwa omuweraki obwa minisita oba omuweraki jeno yagwa okusoma kitegeeza nti common sense is not common njagala okitegeere bulungi kati gwoddira otya ng'abantu abagwa mu class bebagenda mu poliisi ekyo kikola otya abantu abagwa eyayita nga tafunye na first grade yayagala okugenda mu poliisi bwe tolaba nti omuntu oyo aba alina endowooza enfu alowooza kunywanjaga banne basomanga alina gy'alaga mulekerawo okutwala abantu ab'ekibogwe kye bava bavaayo okukuuma abantu nze ssebo kabe musirikale akuuma ku geti yange bw'aba talina digiri tokuumawo
omuntu asooka amanye nti akolerera bakadde be, akolerera bamuweerera n'akasaala keyongereko. Bwe njogera ku kigambo ekiri mu kutta abantu mu ggwanga ng'abantu beekyanga bwekyanzi, omugemera wala guweese gwa kutta abantu, pisita gikutte yakutta abantu. Abantu abo nga bali mu yunifoomu za poliisi, yunifoomu ffe tugigula, amasasi ffe tugagula, emmundu ffe tusikula. Bassebo ne bannyabo ebintu ebyo byakuuma ggwanga. Omuntu ayingidde akuuma bbanka, abasirikale no njagala mbabulire bwe ngenda ku bbanka nga nzijayo ssente, era bwe nzijayo emitwalo gyange 5 oba miliyoni oba 2, kyensooka okukola abasirikale abali ku mulyango batera kubaako 2 oba 3, kutera kubaako abasajja 2 n'omukyalo omu. Abasirikale abo nkwata emitwalo gyange 3 n'enjibawo, akuuma kizimbe kyonna kijjudde ssente, naye omusanga nga n'amazzi tasobola gganya, ng'ali ku mazzi ag'ekikumi. Kyokka munda mu bbanga mubeeramu akacupa kana k'amazzi akantu akakalinga fridge kebasenako, tebamukkiriza kuyingira mu ganywa. Yanywa ga 10 mu kaveera wali ge batunda mu dduuka, naye nga yabakuuma mwenna obugagga obuli omu. Naawe ayisaawo ssente zo yakuuma. Abantu mufuneemu ekisa, mufuneemu ekisa. Abasirikale beekyaye lwa butabava luwinga, okumulaba nga buli kimu kyolaba kyakutte kitta, naye ng'omutwala nga kasasiro. Gw'omanyi nti nno bannayuganda bano be basinga okujooga omuntu alina emmundu, era mutunyereddwa ekimundu kyekyo okolaki, naye ssebo kisesebbula omutwe. Abantu abo mubava luwinge. Ekyo kye mbasaba. Njagala okwongerako, nze ndi musajja Muganda, nga bwe mundaba wano tuli Buganda, ate ndi wannulu. Social media, please wake up. Social media. Omuntu naafa ne mudda bajja kufa ne muwolokosa. Ebintu ebyo byatandikibwa abantu abo nga bali ebweru. Saagala boogera mannya gaabwe. Gye byatandikira ne batandika okuserebulatinga ku social media. Sebo kati buli mwana avaayo bwe bakuba omuyimbi ne bamukuba akatayimba ku mutwe nga baserebulatinga. Serebu bw'afuna ekizibu, bw'osanga Katikkiro wa Uganda nga yabadde alinako kyakola nga baserebulatinga, bw'osanga omuminisita nga bamusse nga baserebulatinga, wano we batta Kaweesi nga muserebulatinga, bwe basse Gundi wano we baakuba Jjeno Katumba Wamala n'awona. Abantu bagasinga afudde awonya atya, naye nga Katumba Wamala atulwaniridde ekkomawo. Buuza ffe bannamukono, buuza bannamukono, Katumba Wamala atulwaniridde ekkomawo, buuza bannayuganda. Mbamu ku bantu abasinza okukola obulungi mu bukulembeze bwabwe, gwe Katumba Wamala wajja wali musanze ng'acceleratinze violence nga asitudde olutalo, naye abantu mwajaganya ng'omwana wa Katumba afudde. Wano situjaguriza ku muntu mufu era tetunenya mufu. Social media ekibaleetera parliament etuuke n'okutuula egambe muno tuteese omuntu bw'anaabanga afudde tuteekewo etteeka omuntu afudde tebamuserebulatingira. Ekibi tebakiteesaako, ekibi tebakiteesaako. Kifaanana nga bw'owulira katuteese kuba ebisiyaga, kati mubiteesaako 2 emisana oba 2 ekiro, mubiteesaako 2 nga batambula oba 2 nga bayimirira. Muteesa ku bisiyaga omukyala afumbire omukyala munne mu butonzi bwali okirabyeyo. Kati ebisiyaga mwe abali mu palamenti mubiteesaako ki? Ekibi tebakiteesaako. Kati mukikolera etteeka 2 waggulu kawungeezi mu ttuntu, 2 bweru mu nju. Ekintu kyonna kasita otandika okiteesaako oba okikuliyetingawo. Mulemeddwa okuteesa ku bintu ebitegeerekeka, kyokka muli ku banzikiriza ya buwangwa na nnono mubagobesa emizindaalo gyabwe musite kanso. Naye ebisiyaga mwagala mubiteeseeko. Era n'etteeka ne balitwalewo omukulembeze w'eggwanga, sayininga mulitereezeemu nazza, sayininga mulitereezeemu nazza. Kakati sayininga muddemu mulitereze, batereza ku kiki? Ffe wano situlya bisiyaga, titukikola era titukiteesaako, situkimanyi. Omuntu ali ebisiyaga agende mu lusenyi alafa, egye baba bamusindika, ate nga lukalu tiruliimu na mazzi, kubanga baakola ekitonde ekikazi ne bakola n'ekitonde ekisajja. Kakati mutandika okuteesa muleke etteeka abantu baserebulatiringira emirambo. Mweti mukimanyi wali olabyeyo omuntu yenna gwe bajaguliza ng'afudde? Wali olabyeko omuntu agenze mu ddwaliro
ne bamukomyawo nga mulamu n'awona ne bamukolera akabaga. Waliwo eyeekulisa obulwadde. Obulwadde tetubukolera pate. Ebintu bye mutalina kuteesaako. Social media wake up. Saagala gundi, saagala teeka. Mweteeka batwale mu palamenti temujja kujaguliza bafu. Wabula musibeeko zipi zammwe. Bwe baba tibababuulirira nga muve mwasama bwasami. Nga tibababuulirira. Sangisa agendaga nti awoyiseewo. Ekyo nja kukijjamu. Nga tibababuulirira. Abantu bemubuulira bino ebigambo byenjogera bigenda mu public. Era ebigambo bino byenjogera bya public. Kamera zino zintunuddemu lwa public. Abantu bemwogerako bantu ba gavumenti. Social media gyokutte gavumenti bwe yasiba Facebook. Ne mukozesa VPN. Ne mutandika kati buli kintu okikola nga bw'olowooza. Lwaki olinda bakubaninge? Lwaki olinda bakuwaabire? Lwaki odda ku social media n'ovuma abantu? Ebintu tukole ebigwanira okukola. Basebo n'abanyabo nabagamba buli muntu akwate sekitaye. Nze sigenda kubuulira balokole kuba siri mulokole. Sigenda kubuulira basiraamu kuba siri musiraamu. Sigenda kubuulira bakatuliki kuba siri mukatuliki. Nze loolo yange ya buwangwa na nnono n'abasawo b'ekinnansi. Byenjogera njogera kubikwata mu ggwanga lyaffe. Twagale nnyo kabaka waffe. Kubanga Omuganda buli wayogera ng'aga nti ayi Ssaabasajja kabaka wa Buganda wangaala. Ng'otudde ku Namulondo y'abajjajjaabo. Abasoga baga nti ebyanda n'ebyanda, emyaka n'emyaka. Kakati basebo ne bannyabo oba tugamba nti Ssaabasajja kabaka wa Buganda wangaala. Era tugamba nti okuva edda n'edda lyonna lino eggwanga Buganda lyayagalibwanga nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi yonna. Ng'eggwanga lyaffe lyagalibwa. Era ne baga nti tulwanirira nnyo bajjajja baffe abaatusooka abaafiirira ensi yaffe nga tujaguza ekitiibwa kya Buganda. Lwaki musinzidde mu Buganda okwonoona eggwanga lyaffe? Okwonoona ekitiibwa ky'ensi yaffe. Osanga minisita katakyafaayo. Bintu abyatwalira atyo tafaayo. Memba wa palamenti akati akalulu ke nakawangudde nja kubakalakata nzimbe ennyumba nawangudde akalulu. Kyokka yeerabidde nti Pizza Ntono wansi ye yakwata akalulu ako n'agenda n'asimba musana n'amulonda nga talina kyamuwadde. Wadde mugaba obusente naye bonna ababalonda baba temubawadde ssente. Kati nze mumpa mmeka? Naye ku lunaku olw'okulonda mbakulayi ng'ate Ssaabakabona nsobola okulonda omuntu gwenjagala. Nenkulonda n'ogenda mu palamenti n'oyimirira n'owulira omusajja saagala mwogerako amulekeyo saagala mwogerako n'owulira omuntu ng'ayogedde ekintu nga kinene nnyo ate abakulembeze ne mutavaayo gamba ti naye bannanga abantu bano tugenda kubakola tutya. Bassebo ne bannyabo mutegeere ensi mugizemu obwakatonda, ensi mugizemu obujjajja, ensi mugizemu obwamwoyo, ensi muddemu okugyagala. Abaana ba social media muli baana muli basajja bakulu muli bantu bakulu ab'ekitiibwa. Banna social media nange ndi wa social media tutegeere. Naye omuntu n'oyingira kamera malakoleza mitijja egyenjageegi n'ogisaako n'ogikomerera n'omala okugikomerera n'ogaa nti kati awo nkutte vibe nati n'omaliriza n'okwata ecupa ze za BS n'oziteekako n'omaliriza n'okwata ecupa ye ya walagi n'ogiteekako n'oyingira kamera n'olyoka ovuma nga nekkuba ya n'omunywedde. Bassebo ne bannyabo nze sinywa omwenge sinywa mmindi ate ndi musawo wa kinazi sinywa njaga siyina kitamiiza kyonna kyenkozesa ku mutwe guno tikiriiko naye soogera. Naye gwe n'ogenda okubuulirira banno n'omala kutamiira mwenge gwe guba gwogera oba gwoba oyogera. Kakati ate n'abantu baffe ne baddira ebintu by'abatamiivu ate nga bye baagala abatamidde. Bassebo ne bannyabo bw'oba onywa ku twenge otwenge tutuule otutwale mu nju mujja kuŋŋamba nti Ssaabakabona ayogedde bubi ani anaababuulira. Balevulandi tebakyayogera babatya, bafaaza tebakyayogera babatya, basenga tebakyayogera babatya, bapasita tebakyayogera babatya. Kakati nze kaneve mu njogere ate Bassebo munyambe buwulire tuteese buteesa entalo ziwummule.
entalo okucelebratingira abafu bassebe ebyo si birungi. Era mwe bapresidenti ba social media nalaba ali abesimbawo yali azanya ne mugenzi sima akapiira n'abalala mwenna lisi bambadde muvuganye kati mugenda kwesimbawo. Bapresidenti ba social media baba bloggers nze mbadde nteesa bw'oba kulonda kati kola amateeka mwe timuteekawo amateeka gabaninga akawuti ya muntu oyo avuma abantu. Eggwanga lyaffe lifudde lwa social media. Kitegeeza nti tekinologi eno aleese okufuuka global village. Ensi yaffe eweddemu obuwangwa bwayo. Bye tusobola okukola tubyekolere. Buli kiseera tubeerawo gavumenti where are you gavumenti. Waliwo omusajja atunda eddagala ly'ekinnansi habu yagamba nga naleese kano kakalaso kaggwerawo kanyweko gavumenti yemanyi kyerimba. Basaba ne banyabo kati buli omu agamba gavumenti yamanyi kyerimba.